Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumakutu semakutu BTN Media Beyond at the newsroom. Mwebale kubeeranga jemuli jemusizira okubanga mutlava n'okubanga mututegera agatawunyirwa vumbe. Erinnya nzeddeni aliwo okubanga nkuweereza n'okutuusaako ensonga zisemasonga zonna nga bwe ziba zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Leader of opposition mu Parliament Ssenyonyi basekezi avuddeyo n'abaako ensonga zayogerako. Biki ebyo ebireetedde leader of opposition mu Parliament okubeera ng'ayimusa eddoboozi banywanyi byonna Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Bikuleetedde olunaku olwaleero abasibe ba National Unity Platform nga baneno kwe kuli Sauda Madada okuli Olivia Lutaya deputy spokesperson w'ekibiina kino Alex Waiswa Mufumbiro baleeteddwa mu kooti era ebigambo bibadde bingi olunaku olwaleero wabula Alex Waiswa Mufumbiro nga bw'atanywa guteese mwanattu avuddeyo n'abaako ebigambo byayogedde. Biki ebyo byasobodde okubeera nga ayogera byonna ate mbikuleetera. Honorable Lutamaguzi Semakula atabukidde akaweesa eyayita Commander 001 oyo nno lwaki yamutabukidde byonna mbikuŋŋaanyizza wamu osobole okubanga munywanyi obifuna. Awo wennyini nzikiriza nkusabe video eno osooka ogimpere like. Bw'ogiwa like ejja tambulira ddala emisinde mingi etuuke ku research nom asobole okubanga ate agifuna. Awo nno bw'aba amaze ogifuna buli research nom ali eyo ate naffe kiba kitukolera amakulu information nga eno obutajesigaliza nga feka wabula bannayuganda bonna ne basobola okubanga information eno bagifeedingako oba ne bagifuna ne basobola okubanga bagimanya. Ogwo nno gwe mulamu omukulu lwaki tujja wano buli lunaku okulaba nga ate tubaweereza. Abamu bajja gamba ekibaleeta mujja kuba mufunayo ssente naye nda buno obuweereza kuba sometimes ebimu tubikola nga turiskize so bw'otaki appreciatinga anyway appreciation kiva ku mutima gwa muntu tosobola kukaka muntu kusiima gw'oyinza olowooza kyokoze kirina kyekigattako ate wabula nga ye alina engeri gy'alabamu ebintu mu mbeera ey'enjawulo oba mu ngeri ey'enjawulo. Njagala kuwa katambi kano tutandikire wano olunaku olwaleero. Alex Waiswa Mufumbiro mu kuleetebwa mu kkooti embeera bweti bwebadde era njagala nkulage ku katambi kano mwanattu okeerabireko olabe bitya bwe bigenze eruuyi olwo mpuliriza bulungi. Abaana ba National Unity Platform wano mu kulaga nti bakyali ku cause era bakyagobererera ddala omukulembeze wa National Unity Platform kyeyabateekamu ekyokulwanirira eggwanga lyabwe tebeesuuliddeyo gwa naggamba kubanga bavuddeyo ate ne balaga obuvumu obw'ekika ekyawaggulu nga baleetebwa mu kkooti enkya lunaku olwaleero. Wakati mu kuyimba oluyimba oba revolutionary song olwatuliyambala engule bwe batyo basobodde okuyingira kkooti olunaku luno olwaleero. Njagala kuwa ku katambi kano na bino obiwulire sooka olabe Alex Waiswa Mufumbiro biki byayogedde mu masekkati ga kkooti olwaleero. Stand with Uganda, stand with Bobi Wine, stand with NUP. We will win. We will win. It is a matter of time. We will win. We will win. We will win. We will win. Stand with the party, stand with the leaders, stand with everybody.
because we will win. We are not criminals. We are not criminals. We are not criminals. Criminals are walking scot-free. We will win this war. People power, our power. NUP, everywhere. Chagulanyi, kuja kukiriza. Chagulanyi, our president, people power, our power. NUP, everywhere, NUP. Byebibadde ebigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro olunaku olwaleero bwe babadde mu kooti. Ono nno mu bigambo bye akuutidde bannayuganda obutagwamu maanyi nakugwamu ssuubi n'abategeeza nti ate enkya bijja kuba bulungi. Bino byonna bigenda kubanga bikoma batuuke ku nkomekerero yaabyo. Alex Waiswa Mufumbiro mu kugumya banne abasibe banne mwana tu abategeezezza nti bino bigenda kubanga byonna biggwawo. Nabagamba nti okusiba Alex Waiswa Mufumbiro omanye abaganda balina akantu ke batera okwogera nti osobola okola ekintu okulumya gundi n'omaliriza ng'oyambye muyambi. Abantu bano bajjanga mu makomera mu kooti nga bakaaba maziga n'olwokuba nti baliko Waiswa Mufumbiro abagumya n'abagamba kino kijja kuggwa. Bwe batunulako eriraga ne Dr. Kizza Besigye gyali nti kijja kuggwa, so ne kibayambako okusigala nga bali ku mulamwa ogw'enkyukakyuka ekitali nga ku mulundi guli bwe walaba kye baali bakola okulaba nga babagulirira buli avaayo okubaako eddoboozi yayimusa ng'oyo bamugamba gwe tukuweeyo mmeko kiveemu, tukuweeyo mmeko oveeyo, tukuweeyo bweziti okinyuke, tukuweeyo bweziti. So mu mbeera efaananako bwetyo. Wabula ku mulundi guno biralamu ku mulundi guno byakyuseemukko compared ku luli nga bwe bibadde nga biba. Wabula okugjako Olivia Lutaya yalabise nga bambi amenyese omutima era nga amaziga gamuyitamu alabika okuba nga mugonvu era nga tali bulungi. Kansooke kuwa akatambi kano ka His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine owulirize. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule, olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. Olugamba kululiwa, tulyajwale ekirunga, tulyajwale ekirunga, tulyajwale ekirunga. Olugamba kululawe, tulyajwale ekirunga, tushemererwa mu Uganda ensya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. Omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mu luyimba olwo lwa struggle olulina obubaka obw'enjawulo wakati mu kugumya banne abategeezezza ebyo byonna bijja kuggwa biriwo kaseera buseera wabula ate olunaku lugenda kukya ebyo byonna bibe nga biggwawo. Omubaka wa Nakaseke South Lutamaguzi Semakula avuddeyo bya musajja mukulu wamanyikiddwa nga Kaweesa. Ono n'agamba nti yawa omukulembeze w'ekibiina ki NUP miliyoni ezikunukkiriza okuwera 640 ne batamuwa tiketi. Ono nga ye bambi kati ali maziga agamba ekirooto kye kyali kyakuba mubaka wa Parliament. Wuliriza Lutamaguzi kyakuze Kaweesa. Do you think that every person who sheds tears is beaten? Do you think that every person who sheds tears is in real pain?
waliwo najja n'akugamba nkugambye gwe yagambye miliyoni gwe nkugambye yagambye miliyoni olusambu wayogedde entono gamba biliyoni. When you cried sali musale anti nze nakaba akalulu kange kali mu pain nakaba saakaba ku lwakalulu kawe wawulira nga nkaba sali musale ekyankaabya nga ndaba Uganda egenze mu nnyanga ekyankaabya nga Uganda egenze mu nnyanga. Honorable Lutamaguzi Semakula olunaku olwaleero abaddeko waali n'omukyala bamuyita Nalule Joan. Anyway, credit to you my dear Nalule Joan. Yenga amanya gajja gafaanagana Nalule Joan neno. Okay, anyway, let's leave that aside. Lutamaguzi kamusooke mukwongere wano owulirize bulungi. My miliyoni olukaaga kye kitegeeza nze nkwata ku ssente naye my miliyoni olukaaga kye kitegeeza ekutiya okwata kutiya omusajja n'ava eri nekutiya ya ssente n'agiwaayo mbu njagala kaadi kakati eyo twalibadde tetubidiscussingako kubanga tulina so many important issues to discuss about muwaswat this time ne tuleka oyo wolokoso wamwe naye sometimes tukomawo kubanga bwe tubalekera vacuum bagenda ne bagamba abo nga baasirise nze nkugambye omusajja omufere yatuuza banne nga babawadde ssente baali mukaaga nti oyo Lutamaguzi yabadde wasali musale but I was in Namibia. Mwe nakomawo omusajja mbuuza ne mugasebo nalibadde sikuddamu kubanga even at times silence means a lot naye ekikunzisizaamu nti ebiseera ebisinga muva ku mulamwa gwe nkugambye eri omuntu gw'olaba asobola okukwata ekutya y'essente 6 akozesa nga yeeyita buloga talina license ate akozesa buli social media. So there will be always such allegations, but what matters most is the point which you stand for, or principle which you stand for, okulaba nti no ogigobera. Nze nkugambye akalulu akange kali between Lutamaguzi and the state. Era bw'obanga toli buloga bana abagira ne Museveni yali ku state of nation address nagamba omusajja we nakaseko oyo I think bw'oba osobola okureflectinga mind yo nekulaga. So they were following me. Gwe bondaba wana I look to you as an ordinary person, but when we go back to our constituencies enjigga bana abasajja kubanga some of them they have reasons why they hunt us n'okutunuulira nti akalulu kange ak'emupika baluma bayiwa amagye bayewana and they come for your victory and your life. So kakati gwe bookera ekya nti simanyi olaba oba olina we watudde simanyi n'okkaanya gwe nkugamba genda oggyeyo video genda oggyeyo understanding eyo ogiteeke ku mmeezi ogaye nti abana abasajja balabika bo abamu bakoze eki bakaanyiza. Naye nze nsigala ku principle yange we no longer trust the judiciary. Especially some of us people whose names had been blacklisted. There are certain politicians whose names were blacklisted. Whether wangude oba towangude waliwo orders nti tewali tolina kulayira. Gwe bw'oba tokimanyi ng'oli musamanga wakajja. Kati government tekyatambulira. Lutamaguzi Semakula ng'ayogera ku nsonga za Mwami Kaweesi agamba nti gavumenti yakuno tekyatambulira ku rule of law, tetambulira ku mateeka, ku nfuga y'amateeka nedda. Ebyo byonna bya bwereere. Wabula nga ye kyagamba kiri ekintu kimu kyokka. Kiri ki nti bw'oba otunulamuko n'olaba Kaweesi bw'oyogera ku miliyoni 600 eyo kutiya ya ssente nnamba yagiyisa wa ssente z'otasobola kukwatako n'oziwa muntu mulundi gumu aleeteko ko ku bujulizi obulaga nti ddala yawa ssente atiyambeko n'okunoonyereza era bw'aba alina bye ya bribing aveeyo aboogera agambe nti gundi ne gundi nabawa ssente zange lwaki temukola ki temuzinziriza. So anyway I think Lutamaguzi mu bigambo bye alinamuko birimuko ekinyusi. Leader of opposition mu parliament kasooke nkuba n'ebigambo abadde ayogera ki olunaku lwaleero sooke tuwulirize. It's interesting when Mr. Museveni says that leaders should stop imposing themselves on the people. I honestly don't know if Mr. Museveni listens to himself whenever he says the things that he says, because it's as if he's saying, do as I say but not as I do. He preaches water and then he drinks wine. Mr. Museveni has imposed on the people of Uganda for a very long time. He amended the constitution in 2005 to remove term limits. That was one way of imposing himself. MPs were bribed so he could stay in power longer. Each election is a brutal one, rigged and so on. Eventually he removed age limit from our constitution to impose himself further
on the people of Uganda. He's been around for 40 years. So when he's telling leaders, stop imposing yourselves on the people, who is he talking about? I would think he should be the biggest consumer of such a narrative. He said when he was starting out as a leader that the problem of Africa is leaders who overstay in power. He's been around for 40 years, but he forgets these things. See the quality of our elections, brutal violence, rigging, and so on and so forth. The military is involved. And he's always condemning Idi Amin Dada, saying Amin was a dictator, he was brutal and so on. But all the things Idi Amin Dada did, honestly, you see them replicated today in even better fashion. People are still abducted to death. People are disappeared. Yesterday, the country was, remembering Janani Luwum, who was abducted by the Idi Amin regime, disappeared, and that's the last the country heard of him. We have the John Bosco Chibalamaz. Prime Minister Nabanja said he was arrested. 6 years later, no one knows where he is. The Kanata Muhammads and others. We believe that these people were killed by the regime. So I don't know that he has the moral authority to talk about some of these things. In fact, some of the good infrastructure, whether it be some hospitals and schools and so on, they were built by the Idi Amins and the Obotes that he castigates today. But I guess that's what happens. When you stay long in a particular position, you stop thinking you have a problem. He likes to blame everybody else but himself. And yet the reality is everything rises and falls on leadership. Leader of opposition mu Parliament, Ssenyonyi Besekezi, avuddeyo n'ategeeza General Museveni nti lekera okera ku magya buli lunaku obenga ovumirira ebikolwa abaamini n'obote bye bakola ebyali ebibi ebyokuwamba abantu, okubba obululu, okutta bannayuganda, nga bw'otunuulira nti bwe twali celebrating Janani Luwum yawambibwa gavumenti yo Amini n'atwalibwa n'attibwa. N'agamba nga bwe kyali ku John Bosco Kibalama 2019 bwe yatwalibwa paka na kati teri yamukubako kyamulubale nga Nabbanja avayo n'ategeeza nti bamusiba bamulina. Nti ebikolwa ng'ebimu baveeremena kubyera nga babyogerako nti babivumirira kubanga they are doing the same things. Ebyo byennyini bye bavumirira ate bo bye bakola. Agamba nti tatalina buyinza bwogera na ku nsonga ng'ezo kubanga bye bikolwa ebyettima, ebyefutwa, ebyefujjo ku bannansi be bakyasingidde ddala okubeera nga babikola. Era n'asaba General Museveni nti bw'okera ku makya n'ogamba nti oyogera ku bakulembeze abeesibye ku bantu, gwe 2007 wakwata etteeka ekkomo ku myaka n'olijjawo. Tuba tukyaliawo n'oyongera n'okwata ekkomo ku bisanja nalyo n'olijjawo. Omuntu asinga ku oyo ku kubeera nga yeesiba ku bannansi aba wa kikula ki era aba atya. Aye nga Ssenyonyi agamba nti ku ebyo byonna byakoze General Museveni biraga nti ye yennyini yeesibye ku bantu ebbanga eriwererako ddala ku myaka 40 gy'afugidde eggwanga lino. Ebyo nno mba mbitaddeawo ku mabbali. Njagala nkwe ku bintu etteeka Kaweesi lirabika nga limufuukidde ekirala. Sooka owulirize musajja mukulu amanyikiddwa nga Lumu Richard. Bireka ebintu bimufuukidde lulala. Wuliriza. Sisobola kukkiriza Parliamentary yonna kulonda leader of opposition. Ekyo sisobola kukikkiriza. Nze ekiteeso kyange kyali kigamba nti ffekka bali ku ludda oluvuganya bokka be balonda. Kati ngenza okwesanga nga waliwo yakukusizza mu mbeera embi, ebyo n'abiwandiika mu report. Kakati omutwe gwange ne gumpeereza nti ekiteeso kyo kiba kifudde kwe kukijjayo. I'm here to move a motion to withdraw a bill entitled the Administration of Parliamentary Amendments Bill 2024 in accordance with Rule 146 of the Rules of Procedure of Parliament. So I move. Seconded. Yes. Seconded. Seconded by Francis, Dennis. Bw'atyo Lumu ye agamba nti ekigendererwa kye eky'okukola ennongoosereza mu tteeka lino kiba kifudde singa Parliament yonna ebeeronda. Ye yali ayagala ab'opposition bokka nga be balonda. Anyway, Ssenyonyi Besekezi aliko byayogedde wano nga leader of opposition. Wuliriza. Twagamba nti kiba kikyamu okuleeta etteeka ng'olina omuntu ssekinnoomu gw'otagetinga. Kubanga etteeka lino mwaliraba nga litagetinga muntu
omuntu sigenda kubeera leader of opposition lubeerera kati bw'oleeta etteeka nga nze gwe targetinga tekiba kituufu kati bwe bukyenkya nga ekibiina kyo kyekirina okuleeta omuntu oyo aba tajje wano tagambe nti nedda kati oba tukyuseemuko naki so world over amateeka kiba kirungi okukola etteeka ng'etteeka tuufu ddyo nga ddyo naye nga tolina muntu gw'otagetinga kuba kati twagamba okay bw'oba oyagala leader of opposition alondebwe lwaki tewateeka mu bbago eryo nti ne leader of government business naye alondebwe bw'oba oyagala chief opposition whip alondebwe ne government chief whip lwaki toteeka mu tteeka eryo lyerimu naye alondebwe so kati bwe bwali obuzibu singa yaleeta nti abantu bano bonna balondebwe nti shadow cabinet oyagala erondebwe ne cabinet eya side eri naye erondebwe kakati awo oba oli awo naffe twali muwagidde ne tugamba okay wano waliwo balance naye bwekikola nga olina side gy'otagetinga kiba kikyamu ne mu mateeka ge tusoma tekikkirizibwa kiba kikyamu okola etteeka ng'olina omuntu gw'otagetinga kuba omuntu oyo ofiisi tejja gibeeramu Ssenyonyi tegenda kuba leader of opposition lubeerera kati bw'okola etteeka nga gw'otagetinga ye nga ye oba kale ng'olina ekibiina ky'otagetinga kati bwe bunaakya nawe bujja okukyanga ffe abali mu gavumenti nga tetuli mu opposition bona ite opposition tetugenda gibeera mu lubeerera kati bw'okola etteeka nga oba NUP gy'otagetinga oba Ssenyonyi gw'otagetinga ng'omuntu tekiba kituufu era kyovudola n'ebibiina ebirala byonna byagamba enkeera tuyinza okuba nga ffe abali mu opposition kaakati etteeka eryo teritunyige kuba mwalaba ebibiina byonna byagamba nedda etteeka lino naffe abatagala NUP etteeka eryo si ddungi kubanga buyinza okukya nga ffe abakulembera opposition side etteeka lijja kuba litunyiga so yensonga eyo nti bw'oba okola amateeka tokola tteeka ng'olina omuntu oba ekibiina ky'otagetinga tekiba kituufu omukulu alese leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi besekeza agamba nti etteeka linene eryaleetebwa olumu lyali litagetinze National Unity Platform ng'ekibiina kwoteeka ye Ssenyonyi ng'omuntu wabula agamba nti etteeka lyonna bw'oba olireeta kyetaaga ng'olireetedde mu mutima mulungi okusobola okubeera nga aliyamba eggwanga nti olikola ku lw'eggwanga lyattu Uganda so si ku lw'omuntu ssekinnoomu oyo gw'olabanga kwe mulinakoko obukuubagano obumu oba obutinitini ebyo nno byonna bibadde bigambo bya Ssenyonyi anyway kankwe ku bino katini nnyo ku muvubuka ono olereze Lumuli kyaddyakkiriza nti yayokya ebbago lyabadde yaleeta ng'asaba Parliament ekyuse mu ngeri gye balondamu leader of opposition olunaku lwa leero asabye Parliament balijjewo bali withdrawing musooke mulabeka video kaneeno Lumuli kyaddi ng'asaba Parliament withdrawing ebbago eryo gijemba buulire lwaki Lumuli kyaddi asabye Parliament ejjewo ebbago eryo. Madam Speaker, most of them were not in favor of the bill which I had moved, except a few, which I cannot mention here. Madam Speaker, with that, I accordingly seek permission that the bill be withdrawn. Thank you very much. Kakati olunaku lwa leero ngenze ku website ya Parliament ng'ekigendererwa ekintutteyo nga njagala kumanya biki ebiri ku order paper leero bye bagenda okuteesaako olunaku lwa leero. Kakati mbadde njagala kulaba oba ebbago lya lumu kwe liri ku order paper naye muga Katonda mugulu noonyeza buli wamu nga siraba bago lyali kyadirumu ku order paper. Netandika okwekengera era nenjagala noonye ebbago lyali kyadirumu ku website ya Parliament ndi downloading neyongera okulisoma era nerikola ki nerimbula neyongera okukola ki okwekengera. Kakati ekyo kiraga nti lumu okusaba Parliament ejjewo ebbago lineeno tekizze by surprise babadde bakimanyi. Kirabika babaddewo okwogera eri munda wakati w'aba players ab'enjawulo likyadirumu aba opposition then n'aba state tosobola kukibajjamu. Kakati ne batuuka ku conclusion egamba nti ebbago lineeno katulijjewo. Lumuli kyaddi alina ensonga lwaki ajjewo ebbago eryo. Bw'abanga abaddeko omuseesa era n'omuseesa alina ensonga lwaki ajjewo ebbago eryo. Newankubadde Lumuli kyaddi
ye wabadde asaba Parliament ejewe bageri agambye nti yayogeddemu n'abo opposition abasinga nga tebakola ki tiba favoringa bageri ne waliwo ensonga endala ez'omukyezi omunda mujjukire mabegako wali eri nabagamba nti ebbago lya Luumu Richard ne bwe kibanga ekigendererwa kyalyo kyakulemesa NUP kuleeta leader of opposition gwe yagala ekigendererwa ekyo baali tebasobola kukikola kukifuna kubanga mu bbago lya Luumu agamba oba abadde ayagala ennonda eriwo eya leader of opposition okuba nti nekibiina ekisinga ababaka abangi eky'opposition mu Parliament kyekirina okumulonda eveewo omubaka oyo abeere ng'alondebwa ababaka bonna. Bw'owuliriza ebigambo ebyo byonna nga bwe biri ekyamazima amatuufu naawe oba ofunye kiki ekitegeeza. Erinnya nze Deni akuweereza era akutuusaako ensonga zonna. Nzikiriza nkuteere wano ate atusinkane nga guludde nakkiriza oli ku BTN Media Beyond at the Newsroom gwe mukutu Semakutu kw'oli ogukutuusaako ensonga z'Ssemasonga nga bwe zitambula ate mu ggwanga lyattu Uganda. Awo wennyini wenkusabira ate onzikirize nkute tusinkane nga omutonzi akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.